Bannansi ba Bangladesh 21 mu kiseera kino ge bakomba ku poliisi y'e Nabweru oluvannyuma lw'okutunda ebintu byabwe nga basuubiziddwa emirimu egy'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo omuli egy'obwakitunzi n'emirala mingi wabula ng'okuva lwe baaleetebwa kuno munnaabwe ategeerekeseeko erya Alamu ennaku gye basanze tebagirabanga. Coming from Bangladesh maybe two months and somebody have 1.5 months like that, but we are coming for here job. Bagamba nti Alamu yakuba ebifaananyi bya zi wooteri gaggadde n'abasuubiza nti bye bisulo gye banaasulanga bakola wabula kyabaggwako okwesanga nga basuuliddwa mu kafo akamu e Nabweru wano mu Kampala. We are coming the Uganda airport. We are called the Alam, and he said okay, we are by the one car and coming the another place. He waiting for all of me, so we are by the car and coming Uganda another guest house. Then he waiting for all of me. Bano bagamba nti batunda ebintu byabwe byonna ewaabwe ne bajja kuno okukola emirimu egy'abasuubizibwa oluvannyuma lwa munnaabwe Alamu okubafeera nti akolera kitongole kya United Nations. From Bangladesh that time he is the UN officer and he is the UN officer bring our UN ID paper send back our house. Ate ye Alamu gwe balumiriza okubafera agamba nti bamusibako matugambuzi ku muliisango nga naye yayamba bayambe nga bannansi banne wabula si ye yabaleeta. From Nakulabi, I helped them. First time I given food. After I took them that guest house, like that. Then now making the plan. My problem like the playing like that. Mr. Hasibur Rahman is not here. Mintu is Bangladesh. Who said here is the travel recruiting license owner. That knows everything. Recruiting license owner Bangladesh. Supposed to be he said the ticket that people go back. Ye Agnes Igoye akola mu kitongole ekirwanyisa okukukusa abantu ategeezezza nga bwe bagenda okukola ku nsonga zaabwe oluvannyuma lw'abantu bano okwekubira endulu ku poliisi okuyambibwa. Kati kyobola abantu no tukoze response omuntu already police emukute eli ku custody ate ekyanoonyereza kati bano balina needs tulina okulaba engeri bwetu bawa emmere engeri bwetu labe owokusula kubanga badde basula of course tebakyayina kyebayina. Bano okuli n'abaana abali wansi w'emyaka 18 kati bakamala kuno emyezi egisoba mu 2 nga n'embeera y'obulamu bwabwe bagamba nti teyeeyagaza. Andrew Kagwa, WBS TV, Amasunsule.